السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuchagina maaso n'omusomo gwaffe ogwa idhharu kino ekitundu kya kusatu mu ahkam nun sakinatu wa tanwin. Tukyali ku muteeko ogusookera ddala ogwa idhharu oba gutwayise okwolesa. Kino ekitundu kyakuna kya kusatu, kitundu kyakuna mu musomo gwaffe gwaki ogwa idhharu. Oba nga tewabaddewo insha Allahu taala, just scroll ojja kusanga emisomo egyasoose. Twakomye ku kigambo ekigamba Sheikh yadda tutegeeza nti enyukuta za idhharu omukaaga mulimu hamza, mulimu ha'u, mulimu ain, mulimu ha'u, mulimu ghain, mulimu ne kha'u. Era وجمعها بعضهم في أوائل الكلمات نصف بيت فقال enyukutezo omukaaga zakuŋŋaanyizibwa mu bigambo omuntu byasobola okuzikwatiramu. Okitegedde? Enyukuta zino omukaaga ziyinza okukutanya okukwata. Kati Sheikh kyakola buli nyukuta n'agiwa ekigambo nga singa okwata kabaiti kano, singa okwata ka statement kano oba ozikutte zonna mukaaga. Okitegedde? Era abaana tukaki tuzibabuuza tukababuuza nga tuli mu kimu tajwidi mu kibiina ekyokuna. Agamba nti akhi haka ilman hazahu ghayru khasirin. Akhi haka ilman hazahu ghayru khasirin. Ako kabaiti koso okola ki? Okwata n'okwata enyukuta ezo omukaaga. Akhi hamza, haka ha'u, ilman ain, hazahu ha'u, ghayru ghain, khasirin yeki ye kha'u. Ntegereka? Akayimba kano kategeeza nti muganda wange nga nkwagala nnyo munange, kwata irimu eno. Ntegereka? Kwata ki? Muganda wange ow'ekitiibwa nga njagala nnyo kwaki okuba naawe, kyenkwagaliza kwata ilimu eno. Naam, hazahu gamba eyakwatibwa oyo atakola yadde, yani atasalirwako yadde, yani omuntu atalina loosi mu bulamu bwe. Ntegereka? Omuntu bwakwata ilmu, naam, ilmu ey'obusiraamu, ntegereka, togenda kusiŋŋaana loosi yonna mu bulamu bwo. Wallahi. Era ne Allah yagamba nti hal adullukum ala tijara tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum la'allakum tattaqun. Nidda dhalikum khairul lakum la'allakum in kuntum ta'lamun. Naam, I beg your pardon. Jiri in kuntum ta'lamun. Agamba nti mbabulyeyo ku kyobusobozi ekitaliimu kukola loosi. Ntegereka? Naam, kyekiriwa tu'minuna billah, kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ntegereka? Watujahiduna fi sabilillah, n'okulwana mu kkubo lya Allah bi amwalikum nga mukozesa ensimbi zammwe, wa anfusikum namwe kennyini nga mwenyigidde. Dhalikum khairul lakum, ekyo kisinga okubanga kirungi gye muli in kuntum ta'lamun, singa mwali mumanyi. Ntegereka? Idhan nti omusajja ono agamba nti muganda wange nyweza ilimu eno
because bono ginyweza togenda kusingana kufirwa kona eyanywezibwa abantu abatafuna yadde losi mu bulamu bwabwe. Kitegeeza kibulu kwata obusiraamu obeera wa bbeeyi nnyo. Kitegedde. So ensonga lwaki mbagamba tulwane mu kkubo lya Allah, twagala kugula kamera ne sound card, ntegereka ne laptop insha Allah taala, tubeere nga tweditinga videos no insha Allah. So omuntu yenna ayagala okuwona mu kkubo lya Allah omutali losi n'akamu, namba zaffe kweziri bulungi nnyo ku 0784 165480 ne 0703 574535. So tuyambako mu manya ga Muhammad Matovu. So bw'okwata kabaiti kano oba osobola ki okwata ennyukuta ezo omukaaga. Agamba nti limadha summiya idhaharu an-nun sakinati wa tanwin idhaharu al-halqi, lwaki kwatumibwa okwolesa kwa nuni eya sukuni ne tanwin okwolesa okw'omuddookoli. Lwaki kwatumibwa limadha summiya idhaharu an-nun sakinati wa tanwin, lwaki kwatumibwa okwolesa kwa nuni ya sukuni ne tanwin ne kutumibwa okwolesa kw'omuki kw'omuddookoli. Lwaki? Lianna kubanga hadhihi alhurufu, ennyukuta ezo zonna omukaaga, ennyukuta ezo zonna omukaaga ziva mu ddookoli. Ntegereka. Lianna hadhihi alhurufu sittatu takhruju min alhalqi, ziva muki mu throati. Agamba nti amthilatu lil idhari, agenda kuwa ebyokulabirako muki mu idhaharu, ebya idhaharu ebyokwolesa insha Allah tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tugenda tandikirawo omulundi gwaffe ate mwana watu oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.